sister oli kyesikunyumiriza kyembadde neerabidde ebiseera nga tetulina toilet za mu nnyumba kati ennaku zino zetulina nga tukola suso mu bucket tetufuluma wabweru ekiro suso oli nga akabucket ayagala akateeke ku mutwe gwo wotadde nti guwa mulumbagana ewuwe abali mu Bungereza, abali mu America, abali mu Europe mwena mbatumiddeko nnyo. South America, East Africa n'okutwaliza wamu mwena n'abali mu Middle East mbatumiddeko nnyo. Nakola leero tusinzidde wano ku kasozi ak'Emutundwe. Muganda wange mwannyinaze bulijjo munange ebintu bino tubira ku social media naye munange abantu bakyuka ku social media. Nzize wano nga neeyambaza obukofiira bwange nga mubumanyi nkubye ekikumba kyange. Mami tangambye nti muganda wa mutabani kakofiira ajjako ansanyiridde enviiri mangu awo neŋŋamba wano tuli tuti kati enviiri bazitanyiridde bwepwa okukakana nga tuli ku kimu. Ndina omukyala asinga okusanyusa abantu ku social media awashipinga bulungi bw'aba atendereza olaba nga alina vibe ennungi alina amaanyi amalungi tetumanyi oba mwoyo aba amusseeko ekiseera ekyo oba abeerako ekiseera kyonna naye nga tugenda okulaba nga atutemeramu kanemu kanabbiri olugendo lwe watuuse okuba nga ati naffe tugamba nti abasinga bagamba bwepwa wuuyo naye nga ate alina amannya amatuufu ate nga bw'okyala mu maka gali so hambo olaba empisa kubanza olaba ansomesezza empisa kale sigamba nti nze n'obuyisa obi naye banzigyemu empewo ne banga obuviiri bwo nga tebutukudde mami naayisaamu ekisanyirizo bwekwa anyway mami waffe omulungi ofudde enseko eyo smile yokaka gye twagala okulaba nani waliwo obeeraawo ng'osinza nga like musinza nindaba mami ng'oseka akazigo ne kavaayo ne ŋŋamba yesu bwepwa mami buuza kuba tulaba nkama yebazibwe nnyo abooluganda yenze Miriam Walugaba ndi mukyala mufumbo nina omwami n'abaana. Osinzira kasozi Mutundwe. Sinzira kasozi Mutundwe. Yes. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Obwo bugamba buti. Obulamu obwange bubadde bulungi. N'ate bwe nnyingidde wano n'obufuula bulungi nnyo. Amiina ekitiibwa kya Mukama. Nga tunatandika kintu kirala kyonna. Omanyi buli kintu kibaamu okola ebintu bibiri. Nze wema ngenda kola ekintu nsooka kusinza n'ensabamu olwo n'ensooka mpa omukisa kyemba ngenda okukola Mukama naawe omukisa kyemba ngenda okukola. So naffe tubali tusaba programu eno nga tunagigenda nnyo wala otuweemu kabwepwa then omale otuweeyo n'essaala ntono tutandike show yaffe y'olunaku olwaleero. Okay, twebaza nnyo Katonda ku lw'olunaku olwaleero. Omwoyo wa Mukama tukwasa akaseera kano kennyini by'oyagala njogere by'oba oteeka ku mumwa gwange byeba bifuluma by'otayagala njogere omwoyo omutukuvu obisigaze mu linnya erya Yesu. Era nga tugenda okwogera eri abantu bano abatulaba deka baleme kunyumirwa bunyumira naye kabasumululwe deka babeeko kye bayiga mu mboozi gye tugenda okunyumya erinnya lye ligulumizibwe okuyita mu linnya erya Yesu mwe tusabidde. Amiina. Akayimba engalo zikube waggulu bwepwa bwepwa zikube bwepwa. Ne mami ekigambo ekyo kyajja kitya? Ekigambo ekyo kijira woba otendereza oteekamu ebirungo ebinyumisa ekintu kati ekyo kyajjiraawo nga wonagamba kati kansiriseemu nteekemu ebirungo nga nawe wonabeera kati gwe kyogamba mu pulogulamu toteekamu ebirungo kati kirungo kya ttendo. Yes. Okay. So wakyogera bwogezi gwe nga muli mu ttendo lyo? Nga tuli mu ttendo. Okay. Nenkyogera. Kavidiyo kakatambula kyalaga nti oli mukyala mulokole era olabika obuliriddemu ddala. Ndi mukyala mulokole nnyo ndina musumba ndina muweereza wa Mukama ndi mukyala musumba nkansolinga mwe babulaza mmwe tolabiwe nkutereezeza enviiri njagadde obeere bulungi mu kamera oleme kubeera
ozze wange nze nandi gosinga nange nze nga nze nyambadde omukono gumu guli kyaggwa ogulala guli kyannamukaaka wandiwulidde otya kati ntolabye nga nkukoze bulungi tolaba nga oli smart era n'abaana bawala bandaba wali bagamba Mr. Handsome kitegedde kakati nkansolinga nvunula ebirooto nina emirimu mingi gye nkola bridal showers nka bingi yes obulamu bw'eddembe oba wiiki etambula etya era ku kyaki tusookere ku kyaki oweerereza mu kyaki ki mpeereza mutunda wa Pastor Mugerwa nga nnyimba katale Eden Miracle Ministries ewa musumba Joseph Sekisaka niyo ndi musumba ndi omu ku basumba so oweereza mu kyaki bbiri yes wa Pastor Tom wa Pastor Eden ne wa Pastor Joseph Sekisaka ku Eden Miracle Ministries Eden okay oyingira obusumba wabusoma walabikirwa kyajja kitya obusumba tebulabikirwa batugamba nti omwoyo ayogera naga nti genda oweereza abantu bange yes kiba kiseera kati nalokoka maluza okulokoka emyaka mingi mbadde mu church kiseera kyatuuka musumba waffe natugamba kati twandika okuweereza nobwamu naye atusindika agenda obuulire wano bwe bityo kavidiyo ko kano akatraining ku social media kabwepwa kakusangawa era wasooka kulowooza ki kuba nze abaddeko wano naawe okumala essaawa ndabye ng'oli mukyala mwegendereza nnyo era okwata ebintu mpola n'osooka n'obyanalayizinga toli mukyala ayanguyira okukola ekintu kavidiyo kano kakusangawa kavidiyo kansanga nno ku kyaki emutondo wa Pastor Tom kati omukyala we yajja n'akandaga neŋŋamba naye abantu babeereko serious nze nali mu ttendo lyange nga nkuba ttendo omanyize we mba mpeereza Katonda seekoza Katonda alina gyanzije okutuuka wano olwaleero naawe okunnoonya ate nno ng'emyaka mingi sebo ndi mulokole naye lwaki onnoonyeza olwaleero oli mukyala w'amaanyi ate ogaba natandise banzaddewo olwaleero nga ndi w'amaanyi kati kitegeeza waliwo gye nvudde kati Katonda yannyambye okutuuka wano olwaleero wentuuse yes kati bwe yakandaga ne mugamba naye abantu babeereko serious bazanjala ne mukubeerawo kwa Mukama kuba nze ebyange byali byakubeerawo kwa Mukama nze nno ndi mwoyo nkuba abantu engalo bwepwa bane Mukama mukubira engalo zikube waggulu bwepwa kati nagenda okulaba bayetaddeko apo baagala bannenkane wagiraba apu gye twakolanga nnene bweti mwakola mwenna nga ssebo naawe oyagala onnenkane nenga abana abantu bamanyi babibuukira bubuukizi nange akange wakalaba akoko sinnabakalaba ogenda kandaga mami nja kasindika busindisi oyina okandaga ng'okyali wano mami discipline ali wano oyina okandaga ng'okyali wano bwe kibakugalamiza nenkugunjula mami bakuzaalawa kiwala Butambala be banzaala abe Butambala kitiibwa kya Mukama kati bunaku olieyo ndyako ssente naye nga ndi munna Butambala munno ndi mukukirowoozaako manye mama nga nzaala wewe Butambala kati mbadde ndi wano mukirowooza bw'okyogedde bwoti etandika okulaba sukaali omunnyo sabuuni nenga kati olina okuba nga ate ebitatansedde bbirya neyanziza bannange mutukubiireko mu ngalo byonna bisigala wano bazikube bama batya bwepwa anti omaze okubingulira ogenda bireka wano sigwa bireete ate wekyusiza nga nawe tobeere mwango w'Oluganda so mami wafuna time nga abaana abalala esomako nosoma no graduatinga nojja mu Kampala nokola emirimu gy'enjawulo obulamu bwo buzze butambula butya okutuuka Katonda wakutuusizza ku ddala we tukulabidde okutuuka wano Katonda wantuusizza wemundabidde abadde Katonda ensonga lwaki nawe onnoonyezza kantulire bulungi mu kamera neebaza nnyo Katonda ku lw'obulamu bwange ku lw'ekisa Katonda ky'ateeka ku bantu omanyi musumba ffe musumba Tom mwagala nnyo taata wange oyo atugamba nti nawe taata naye omwagala okay
ntano gena ku YouTube nenda ba ku videos ze kirungi ekitiibwa naddala ng'abuulira ku bintu bya family ebyo family gonze annyonnyola bulungi ebintu bya family actually y'omu ku baami abanjagaza okutandika family ku myaka emitoya. Kati watandika family? Yes. Oli mufumbo? Nina family, nina omwana, nina omukyala. Aliwa nga tewamundeeteddeko namukulaga wazze naye wazze n'omukyala wo? So webaza wazze n'omukyala wo? Mbuuza. Wazze n'omukyala wo? nedda. Good boy. So mami mbadde nkuleetera gwambuuzizza musumba waffe musumba Tooma tugamba nti Katonda asobola okuddira emmere gye basudde ku kasasiro n'agigyeyo n'agiyooyoota bulungi nnyo n'agitwala mu Sheraton n'abazungu ne bagiryako nga kyategeeza mu kyo nti Katonda asobola okuddira omuntu ensigo ebadde temanyi ensigo yali yasuula ng'embeera ng'embeera yamwononekako nga buli kimu kyonna kyonna kyagaana. Mukama n'amuyooyoota n'amuyooyoota n'amufuula kino kyali olwaleero naawe okujja okunnoonya nzigye ku shooyo. Yes. Mami kati ekibuuzo ky'ombuuzizza tobuuza bibuuzo bingi ojja kunneerabiza. Omanyi mmwe naye kasoli mikono gyange ate Mukama akumpadde ate nakuzadde dda anti ongambye abakuzaala b'e Butambala kaakati sebutereera kaakati nze banzaala Kiwala Butambala nasomera mu ssomero baliyita Butaalunga primary school nakoma P7 nagisomako etaamu emu ate ng'onsaasidde obudde kikugize nnyo. Nze eno neebaza Mukama Katonda eyo gyanzijje okulaba nga naawe ompisa wano ku shooyo. Ogamba singa nagenda paka ku university nembeera nezidiguli ogamba wandinoonyeza. Kati neebaza Mukama kati yali emmere y'okasasiro kati temugenda kundyako kakati temuli mukundyako saawa zino. Kati abawulira ebigambo bino nti ekiki omukazi agambye ati oyo kyekyo kyennyini. Ekibuuzo ekirala. So okoma mu kyomusanvu obulamu bweyongerayo butya era obulamu bukaluba butya? Obulamu bukaluba butya era bweyongerayo butya. Ndowooza eno message kegenda eri abaana abasoma kubanga mu kyomusanvu omwo omwami eyanzaalamu omwana yatandika okunkwana ye yali musomesa. Ng'oli mu kyamusanvu? Yatandika kunkwana nga ndi mu kyakusatu. Kati mu kyokusatu naye nga ebigambo byaŋŋamba nebyo sibimanyi kati tugenda mu kyokuna mu kyokutaano mu kyomukaaga natandika otusomesaako ku mbeera eyo. Kati mu kyomusanvu nga maze okiyingira mutaamu mu kyomukaaga nga maze ku luwumula lw'ekyomukaaga lwe nagenda nengezesa ku kintu ekyo kyeyali yaŋŋambako okumala ebbanga nanfunisa olubuto. Kati ntuuka ku wiiki kugundi eyasooka nga maze okukigezesa nkomawo mu kyomusanvu. Kati nze nali Mukama yali yampa amagezi nga mbeera first mu class. Kati olunaku lwe neegata n'omwami oyo amagezi gonna bambi ne gagenda. Kati mu kyomusanvu taamu esooka nabeera wakubiri. Sitaani nannyengeramu naŋŋamba gwe owedde bw'olinda Piero gwe ogenda okufuna. Sigamba nti sente zibuze, sigamba nti sente tezabula. Natya buti neŋŋamba kati lipooti ngitwala ntya ewa muzadde wange nga nkute kyakubiri kubona sitikwatangako. Kati amangu ago omutima ne gutya neŋŋamba nedda sigenda kudda ku ssomero nenziruka nenvaayo newaka waffe Kiwala neŋŋenda eGomba kubanga omwami yali anfunisiza olubuto lw'eGomba. Kati yajjanga eno nanona nantwale wa sister wange. Ye ng'akola mulimu ki? Yali musomesa nakati era musomesa. Kiki kajja eyo anti omusomesa engeri ate gyakwata mu ndigaze ate kakati wamma abaana abasoma abalaba sheeno munange begendereze. Bulazi oli yannimba naŋŋamba buli kimu agenda kikolako agenda kunzizayo kusomera mpeerere
agenda obyokusoma bye babiganye agenda kunkozesa oba emirimu gy'omukono oba at least mbeeko kyensoma kosi yonna naye ogamba yabikola teyabikola kyenvudde ngamba omwana asoma alaba sho eno yebeerawo ssaawa mmeka ebeerawo essaawa zibeera 3 naye ebiseera ebisinga abantu baba beebasa abaana temwebaka wamma temwebaka mulina okulaba eno sho naye bajja gisanga ne ku social media okay ye temwebaka ate mubeere nga mugira kati brother tajja nakulimbalimba beera bakuyita okufa kasenga kigambo ekituufu beera bulindaala yes omuntu yenna bwajja nakugamba nti kino kiri nedda beera nga naawe omanyi kyoyagala kubanga omuntu ayinza okutataaganya emisomo gyo okakana ate nebyakupromisi nze nebitatuukirira yes ngaebyange tebyatuukirira so kati amala okudduka ku ssomero oga kale muki imagine kubeera second nze saabeerako yadde second wabeeranga wakumeka wabeeranga wakumeka nedda tokugira bwotyo tubuulire naye yatusinga nga asala nkoko kitintale naawe ensi bwetyo bweri twabeeranga eyo 17 naye twebaza mukama ng'ate asinze bamwa Rolex ku assembly abasomera clevers bakimanyi asinga nga bamwa Rolex ku assembly bambi kati gwe wajja ku Rolex eyo naye nga tuzeegomba zaali zaakajja 2 nga 4 5 bambi sisi yangu osiikireyo oluganda Rolex so musumba munnange obulamu nga bwonooneka bwe butyo embeera teyali nnyangu nnyo taata wange HM n'agendebwa taata wange n'agamba omwana gwe twetusuubiramu first grade kiki ekyatuuseewo taata wange anoonya ndaba naye nga kimanyi nti gyendi negyendi nga manyiyo kuba nali wa sister wange kati mu mbeera eyo taata wange kyamuyitirirako HM bwe yajja okunoonya ewaka nzizeeyo ku ssomero lwa mpaka nze olidde nga ndigomba nagenze dda kati bonna ne kibaluma taata wange n'agamba nno ono omusajja ajja ngenda omusibira n'enkoko tejja kutuukayo kati taata waffe yakulanga atugamba ne maama waffe mbatumiddeko abazadde bange gye bali bombi maama ne taata kati bakulanga batugamba omwana yenna alijja wano n'olubuto ffe twakula mu famire nga yabakatuli kinyonyonyonyo buwositi obusigalawo ffe tubwemiisa buli ki byonna nga tugamba omwana alijja wano ng'alina olubuto tokomawo oyo yennyini akufunisiza olubuto oba yeewalula oba atambuza mugongo nga gundi oba oyo yakutwalanga ne batuteekerayo akakwakulizo okujjako ng'akukutte bukwasi naye ate naawe webatuukira okukwata bakujjemu byonna byonna nga tosobola kwerwanako kitegeeza era oba okkiriza kati ojja kgendanga naye kataata wange agamba okusiba omwami ono anfunisiza olubuto kati olwokuba omwami era nzizze no wabbali naŋŋamba wamma nze kankubuulire ne bakola batya nze nkwagala era nze nja kukola buli kimu kyonna kati nange nalina omudifendinga kyekigambo ekituufu ekyo neŋŋamba taata wange nemugamba taata watugamba okuleka ng'omuntu akutte bukwasi nemugamba nze oli ow'oluganda teyankutte nemugamba teyankutte twakkiriziganyiza bulungi nnyo taata wange nanvaako bukumbu enkuyege ku ggi tomanyi luganda kiki tereera nze ndimukuliza ndimukuyiga focus wensinzo ogiteekaawo kyegambo badde oli mukuyiga taata wange nanvaako obukumbu nkuyege ku ggi omwami namuleka nalya butaala nze nadifendinga omwami nga manyi mu buli ngeri yonna naye agenda kuyimirira ku kisuubizo kye kyeyali ansuubizza kyakola bubi nnyo nti teyakituukiriza naye ekyo tekyaganya Katonda kukola mulimu gwe mu bulamu bwange nendokoka omwana namuzaala nendokoka
nga ndi lubuto lw'omwana oyo. Bwe nalokoka nga ndi lubuto lw'omwana oyo ne ntambula ne Yesu nalokoka 96. Omwana muzaala 97. Ne ntambula ne Yesu ekiseera ne kituuka eyali sister wange oyo eyali yandeka mu maka ge. Story empanvu tetusobola gimalayo. Najja nanona nangamba kusoma ntikwagaana buli kimu kyagaana tugende mu kibuga tukole obwabusigalo. Nitulinnya ekibuga ffe boolaba. Siwo Mukama n'atuyimusa. Netujja netutandika okukola mu maka g'abantu. Naye mu maka g'abantu kye nayigayo nti in fact kantunule mu kamera. Bannyabo nga bakozesa abaana. Omwana oyo kituufu aze mu maka go naye mutwale ng'omwana wo. Kansuubire nti message etuuse eri bamaama abatukozesa. Nze bwe nagenda mu maka ge nagenda okolamu ng'osiiba n'abaana 8. Olwo amaka ge nakolamu nga balina abaana oba baali 4. Ndowooza abaana abato myaka 2, 3, 4 nga kuliko n'abayonka n'abaana abadirira biki ng'osiiba n'abaana abo n'obakolera okuva ku A up to Z n'emmere n'ogifumba paka ku dining. Naye ng'emmere otuuka ku dining olwo kati gwe tosaanidde kubeera ku dining. Oliira eri awali embwa olya ku mmere ya mbwa. Kigamba waliwo omukyala gwe siryerabira ng'omala byonna akulekedde amaka ge okuva ku makya ye n'atambula n'agenda n'akomawo kiro. Olukomawo olwo okutuuka ku dining bannange naaki ojja kulwaza abaana naye abaana boosiibye nabo okuva ku makya. Mbogenda balaza lwakuba otudde ku dining wali. Katonda mukulu nnyo. Lindako olw'okuba otudde ku dining n'abaana be nga tokkirizibwa kulya nabo totuula ku dining. Abaana boosiibye nabo okuva ku makya paka obudde buzibye maama n'akomawo. Kati maama bw'akomawo n'atekinga over. Kati gw'olwo ojja kulwaza abaana tokwata ku kikopo kya mwana omwana ojja kumulwaza. Naye ng'omwana gwasiibye naye banaye okuva ku makya maama akomyewo kiro buli kimu n'okikolako nga n'omwana wa ayagala gwe kusinga ye maama n'omujjanjaba bulungi n'omukola buli kimu kyonna naye olw'okuba akomyewo kati gw'olwo olwedde ebibyo biwedde olina kubeera eri mu ffumbiro. Kakati abazadde ababeera abakozesa abakozi nange nno kati Mukama yannyimusa nange nkozesa abakozi. Nange nkozesa abakozi naye omwana oyo mwagaleko. Omuntu ng'omulekedde amaka ge okuva ku makya paka kiro lw'okomyewo omwana oyo mwagale mufuule mwana wo. Tomanya ate n'enkya kyagenda kubeera. Okategedde ako? tomanya ayinza n'okuyamba ababo munnange. Tomanya omwana oyo gw'oli naye enkya agenda kubeera ki. Kati nebaza Mukama munaye sikyalwaza abantu. Sikyabalwaza. Wakola mu maka nga mirundi amaka gaali mangi nnyo. Naye by the way message endala gye neerabidde okugamba abakozesa abaana mbasasule. Teweeya amasente zotajja kusobola kumuwa kubanga oli naye yamanja kuwa emitwalo 10. Bannange omwana nakola omwezi ogusooka njazi kuterekera tomanja n'ogwokubiri n'amala omwaka n'amala ogwo bw'atuuka ekiseera nga omukooyi n'omugamba waluli wayasa ekikopo eky'ebbumba nuli essowaani nayo n'ojasa luli kati omusala gwo gwagwayo. Omwana n'omusiibula nga tomuwadde yadde akajiiko oba weetaddeko ekikole mu maaso ga Mukama kankikugambe. Omwana oyo mwagale nga bw'alinza nakola obwabusigalo eyansasula ssente yansasula 50,000 naye nga mukoledde emyaka gyali mingi. Nange nalaba abatembeye nga batambula n'engula mu ttawero nga kyekyobugaga kye nalina nga kyendaga kye najja mu bwabusigalo. Emyaka gy'omala ng'omukolera wagula mu ttawero? Yes. Kati nenzija naye tutuuseyo tutya eyo nayo nga wala. Nakku ye tutuusaayo. Nakku ye batuusaayo sanyukako nno. Waliwo oluusi omuntu lwakunimiza ekintu n'olaba nga really abavubuka beetaaga okuyiga nga kimu ekyokuyiga kinene nnyo because fe abamu tufollowingibwa nnyo abaana ekika ekyo
abaana abakolwa house girl naye omwana ayinza okujja nakubulira ekintu naga Mr. Alan olaba nakola bwenti ne bwenti naye at the end of the day nogenda n'omugamba ndagako ku nnyumba yo nakolaga ennyumba nga nengi nnyo nga nnene mutima n'ogamba olaba nze cruise sigirina naye omwana akoze bwa house girl kati wuuyo teri agenda mukokona so bw'oba onywa zino emboozi sometimes nteekayo gundi nnene nnyo. Okay, kati mu myaka eyo gye nakola nenfunamu ekirabo ekyo eky'ettawero nembeera n'ettawero yange kyekyobugagga kye nali nnina nabeera n'ettawero eyo olunaku ne lutuuka obwabusigalo ne bugaana nga mbukooye nayozanga engoye muno mwana ne mujjula amabwa usanga gundi kati ngaze gye maka ge nakolamu nti bino omwana bamuweko time bambi emisana w'omulako omaze emirimu gy'ogenda weebakeko oba omaze emirimu kutulawo ku TV olabeko ewaffe tebyali eyo gye nakolanga ne bakusanga ng'otudde wajja kukola okole teri kufunako obudde buwumulako kabenga biweddeyo ebyokukola nga neweebyanga biweddewo kuba twazukkanga nebakiranga essaawa 2 nga nebaka essaawa 7 ogw'ekiro ku ssaawa 9 nga bakuzuukusa olina okutegeka abaana nga n'owa university omutegeka yes olwo maka genda kolamu nga n'owa university omutegeka byagenda okwambala oba wabitegese edda wali already naye ng'olina omuzuukusa n'omutabulira akakyayo n'okola buli kimu kyonna asobola okugenda ku ssomero nga bukya n'abaana ngera empiseera zeezo ate kakati omuzadde gwalina abaana bo bateekamu empisa kati wobanga omuzadde totaddeemu baana bo mpisa tewali asobola kuzibateekamu okitegedde tewali asobola kubateekamu mpisa gw'omuzadde gwasobola oteekamu abaana bo ki kati abaana bali bakula munnaye ku mirembe gino munnange omanyi bano abatambula ng'obugalo babukoze bwe bati kigamba nga bo bali bulungi ate gwazze maka gaabwe okitegeera gwazze ewaabwe kati olina okugonda ekyasinga okunakuwaza mu mutima gwange olunaku lumu kyampitirirako ne ŋŋamba naye abaana tebasobola kwoza n'ennikazi zaabwe nga balina buckets ze baziteekamu omwana akula tamanyi kati n'ensasira n'abasajja abawasa kati ogenda kuwasa omuwala gwe babadde booleza okuva ku nnika ekitanda bakimwalira emmere bagimufumbira nga kyobulako kimu kuteeka mmere ku fooko n'ogimuliisa kati nga nsasira by the way simanyi muneefe netukola kisaana nekituuka ne bigaana n'enkoowa nga kuno konna kujjudde amabwa munna buli wamu twalina ssenga waffe awo nateete waliwo studio bagyetanga kololama kati nga bava ku kololama nga waliwo edduuka baliyitanga Lwanga and Brothers kati yali ssenga wange nannyini edduuka eryo neŋŋenda ewuwe bwe natuukawo ewuwe nga senga yali musiraamu naye nga alina ebbaala eno ku muzikiti wano ngaagenda ku 5 naŋŋamba naye kati nakukolera ki mu dduuka tosobola kubeeramu tugendewo mu bbaala olwo omwana omuleseewo oli gwe wazaala omwana eyo naye sitoola empanvu omwana ebiseera byatuuka sisita ono eyajja okunonokola obwawusigaalo yali yandeka mu maka ge bawe wa sisita oyo yali yafa n'azaala omwana ku mulirwano kati embeera neyemutabukira awo kati yadduka nandekera abaana be 3 najja mu kibuga okukola obwawusigaalo atukolerere bawe omutufu gwe yali yafumbirwa empeta nga yafudde yafuna accident n'akubawo teyakomawo kati embeera neerabuka oba olubuto yalufunira mu lumbe oba lwali lutya kati ne bamugumiikiza n'azaala nga manyi nti mwana wabano wabadde omwana agenda okuvaayo ng'omwana afaanana ku mulirwano kati jjukira bano baganda b'omulenzi ono yafa omwami yali omwami we baali baagala adde mu famire oba okitegedde katugeze gwe Alani olinayo batoobo Alani bw'ovaawo ba at least omu ku bato oba ku bakulu bo atekinga over sister n'agaana kati ndowooza mu mbeera yalabika bwe yafunira ow'ebweru kati wafuna ow'ebweru ate nafunirawo olubuto amangu ddala kati wafuna olubuto ne bamanya nti terabika lwasigaddemu olwo ne yafudde kati omwana bagenda okumuzaala
kati embeera yatabuka awo biki ne bakola bingi bamugobe naye nga talina gy'atwala abaana bali babiri azadde ow'okusatu kati n'abandekera abaana abo n'ajja mu kibuga yiyo obulamu olunaku lwakomawo